ndoza mbadde mulinze kuwulira ku ddoboozi lyange nange ekikwadagana n'Entebbe Airport. Entebbe Airport ndifa njirojja n'obulamu bwange bwonna. Bw'ombuuza ekintu kye ndifa sseerabidde ndifa ndojja Entebbe Airport. Entebbe Airport ne muntu subye ennyonyi n'egenda. Omusajja bambi abasirikale nabo ne beegayirira abamu abaliko ne bagamba bannanga abaana basoose kutunda bupoloti bwabwe mubaleke bagende nga wa mukyala gwe n'erinnya nalikwata bamuyita Jennifer erinnya eddala lya Kinyarwanda ndyerabidde. Era olugambo lwe twafunako ku airport olutonotono nti oyo muganda wa mukyala Janet Museveni kyova olaba n'amaanyi yali akozesa mangi era abasirikale be baatubbirako. Timunnange bwe tulongera okubawuliriza naffe tujja ggubwa. Abasirikale ne batuuka otukwatirwa ekisabe bakyasinza okulya by'obusente empaayo 10 mpaayo 5 mpaayo ki bw'oli obusente obutono tabukwata. Yasooka ne yeekwasa visa abalina visiting visa n'abagamba ddeeri Uganda tewali mirimu lwaki buli mugendera ku visiting visa Uganda teri mirimu mukolere mu nsi yammwe ki ekibazunza okugenda mu Buwalabu. Ne tumugamba ffe tetulina visiting visa tulina employment visa nga employment visa eraga n'ekifu nti teacher omuntu agenda kusomesa nga eraga n'okulaga nti professional teacher mwatulemye okuyita ku kisaawe. Ethiopian Airways negenda, Kenya Airways negenda, ne fly Dubai nebuuka ku ssaawa 12:45 nebuuka. Mukazi n'atukunamira n'otukunamira omukyalo omulungi oyo. N'agamba ndoza ke kabonero ku mujjo tegeererako nti temujja kugenda. Abaana nga bali awo company ziri staka nitulowooza bafa abayitidde mu ba agent ffe baganda naye nga n'abali mu uniform abayitirivu bali awo. Abaana bali mu kaaba nzireyo ntya n'akasente kubadde oyinamu akatonotono okakutte n'okawaayo mu baniino kyokka ate oli abakulira n'akulemesa okuyitawo. Naye nga buli kimu kirina lwaki mutulabye ennaku katukozese pages zaffe ze tuyina ne bufollow obutono lwaki tusharinga amaloboozi ekiri ku airport oba kyetaagisa kukyusa oba kyetaagisa ki bannaye enguzi eri ku Entebbe Airport. Enguzi eri ku Entebbe Airport. Bombuze ekintu kye ndifa sseerabidde Entebbe Airport njirojja lwange. Ng'olina okuddayo nga ne transport yanzizaayo gye nvudde siina adde olwataano. Okusobola okuddayo osobola okunoonya engeri. Tosobodde kurebookinga ticket nti lwakiri bakuwedde ekindala. Ne batuwa amagezi nti mujje ku Saturday lwatakola era twatambula Saturday. Ticket neeraga Saturday nti okatambula Saturday. Eyo no ye Entebbe Airport. Ndifa njirojja. Naye kyonna kye kiri musaasire busaasizi abaana bagenda okuva e Uganda ng'embeera egaanye n'omunyigiri. Uganda Airport, let this stop. I personally almost missed my flight. Nali missing the flight in the border naye kyanyamba just because nali manyimu olunyankole. Navayo ne ngamba omukyala ne mugamba bambe nakweshengereza wanyeta. Nsasira kinyine ekyokukola ndi amaju gange. Omukyala n'antunuulira n'ampimapima bwaki n'ampima oguddako. N'agamba kale n'akusasira iroko gyendi. Kati awo n'ensasira omuntu atamanyi lunyankole. How are you going to survive? Let this stop. Let this stop. Corruption is really too much. Ate ekinuma bwa wayitawo mu America obaba ani obaba yindi they always pack the most. Baba bali kupina bawandika coffee banyweko. Na yeffe Ugandans, you cannot treat us like that. I swear. We shall raise our voices until you stop, and this must stop with immediate effect. Big Rich Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7. Abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya. Eddiini zonna tuzikkiririzaamu. Tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebyokuzanyisa eri abato, entambula weeri eri abayizi abava ewaka. Ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero. Tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi petrol station. Okumanya ebisingawo kuba ku 0701 69 812. Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati.